Honorable Abedi Bwanika ne Honorable Mpuuga tuli willing okuwawagira ffe ng'Abannayuganda bwemuba nga objective zammwe ze muyimiriddeko zezo Abannayuganda ze bayayaanira, because Ugandans are yearning for change, for a peaceful transition as far as presidency is concerned in Uganda. Abannayuganda baagala kulabako president omupya. Bwe kiba ng'ebigendererwa byammwe byakubeera opposition evuganya obukulembeze bw'eggwanga nga mwagala kugenda mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga, Abannayuganda basobola obbawagira. Naye bwe biba ng'ebiruubirirwa byammwe ebigendererwa byammwe era nga mubiraga n'obbiraga nti mmwe muzze ate kulwanyisa bulwanyisa Bobi Wine oba Kyagulanyi ne NUP, ekyo nakyo si kibi kuba buli muntu waddembe okubeera n'ebiruubirirwa byo. Osobola okujja ng'ekiruubirirwa kyo kulwanyisa Besigye, kulwanyisa oli asobola okujja nga ayagala kulwanyisa Besigye, oli najja kulwanyisa Museveni, oli najja kulwanyisa anyone. Mmwe okusinziira ku bitono bye mwayogeddeko, you fall short of the dreams of Ugandans at large. Ugandans are yearning for change. Ate mmwe ebiruubirirwa byammwe fe ebitono bye twategeddeko mu lukiiko lwammwe lwe mwakubye nga muggulawo ekibiina kyammwe, mwalaze nti nno your dream is so small as far as Uganda as a nation is concerned. Mmwe ekiruubirirwa kyammwe kyakulwanyisa Bobi Wine, Kyagulanyi entamu ne NUP. Aho Uganda yavaawo dda. Uganda, Abannayuganda, the young generation is looking at seeing a peaceful transition. Abannayuganda bo kye baagala. Kuba ekituufu ye president waffe by nature nti omuntu akula atuuka n'akoowa oba n'afa, kiba kitegeeza walina okubeerawo omulala amudira mu bigere. Kati ffe tubadde actually tulina essuubi nga tulowooza mmwe musobola okubeera abamu ku abo aba opposition abali mu kutunuulira ensonga eyo nti oba nammwe mwagala kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga, naye ate tukyewuunyizza nti ate mmwe muzze kulwanyisa Kyagulanyi. Nze mpagira omukulembeze azze okulwanyisa Kyagulanyi nga gwe kiruubirirwa kye ekirooto ky'okulwanyisa Kyagulanyi. Abannayuganda temugenda bafuna, ekyo kibalemye. Mwali badde temukola muntu at least mwali buziza ne mwebuliza muki mukuba nti muvuganya entebe y'obukulembeze bw'eggwanga, naye ng'emabega waakyo mulwanyisa Kyagulanyi. Awo Abannayuganda mubadde mujja kubasiba ekiweero ku maaso mubakwate bulungi. Naye Abannayuganda abasomye, we are in a generation of informed people. Tosobola kukeera ku makya n'obagamba ebyo musimanyi. Uganda erina ebizibu bingi, Uganda erina ebizibu ebisinga ku ebyo bye mutulagamu. Simanyi mbu yatujja kukkiriza kukulemberwa abanyi banjaga, tujja kukkiriza bali babisiyaga. Ogenda kugaana otya, ogenda bagaana otya nga abantu babawagira, ate nga gwe walize buzi ne weesimbawo. That's the best way. Weesimbewo omatize abantu ensonga zo, balage n'eggwanga gy'olitwala, abantu bakugoberere. In that way you will have succeeded in preventing the country from being taken by the so-called the people you allege to be bandits and drug addicts. Naye binene by'okulimbalimba abantu biyinza obutakola, muyinza obutayitawo, just ngezaako okubaawo magezi baganda bange mmwe. Abannayuganda tebakyali basiru nga luli edda, luli we mwabeerangawo emyaka, mubaddewo emyaka 2 mu byobufuzi nga mugamba abantu muno muleba opposition. Kyokka Kyagulanyi bwe yajja ate opposition ne mugivaako ate ne mulwanyisa opposition yennyini. Kati gwe olaba ekyo kijja. Kyagulanyi yakamala emyaka 4 mu byobufuzi. Oŋŋamba otya muno asobola okujja ku mulamwa, gwabaze emyaka 2 mu byobufuzi n'akujja ku mulamwa, akujja atya ku mulamwa with all that experience you talk about. N'akujja ku mulamwa ate n'ova mu kubeera nti olwanyisa gavumenti oba ovuganya gavumenti ate n'odda mu kuvuganya ono. Ate gwe wagamba muno talina kyasobola, ate kati omuntu atalina kyasobola ate kati ate gwe olwanyisa ate ng'oli alina kyasobola afuze eggwanga okumala ebbanga gw'obadde ovuganya yakyagenda mu maaso n'okulifuga. Gwe tulaba nti Abannayuganda baba bagenda kutegeera nti ebbanga lyonna ly'obaddewo obadde okolera oli, okitegeera. Mwana mubeeremu kitegeera.